Bishebyo byazimbibwa abantu Katonda wange. Pentagon ng'esimbudde buli muntu ajja kutegeera lwaki yatwala obudde. Lwaki yatwala obudde. Era tugenda kwebuuza ne ku gavumenti ebyaddala. Tugenda kwebuuza ku gavumenti ku bitongole ebyo ebyagala okukola omulimu. Iyo ebikomendinga kiri. Siria masavu naye zezigagula obadde ozirinamu. Kyakwambala nange naaligenze. Kyakwambala nange naaligenze baba. Kyakwambala nange naaligenze ku mikolo. Kyakwambala nange naaligenze baba. Sigenda ku mikolo naye yoggoma sebadde egenda ku mikolo obadde ogirina. Nze sirabangako muntu afulumya bajeti y'embaga naye nga tannakwana mukazi gwagenda kuwasa. Bajeti y'embaga olina okugifulumya ng'omaze okufuna omukyala gw'ogenda okuwasa. Kubanga bajeti y'embaga efulumirako amannya g'akawasa n'oyo agenda okuwasibwa. Siyinza kuyita abantu mu miitingi ya kwanjulwa kwange naye ng'ate sinnafuna mukyala agenda kunnyanjula era nga sinnamanya wowe bagenda kunnyanjula. Nze atannafuna mukyala agenda kunnyanjula era nga sinnamanya wowe bagenda kunnyanjula. Weewunya ate mmaze okufulumya bajeti erina okuyimirizaawo omukolo ogwo. Nga n'omuwendo gwa ssente ngugeresa ogumala omukolo ogwo. Ekibuuzo kibeera kimu. Mbeera nakozesezza bipimo ky'okukola bajeti eno. Era nasinzidde ku ky'okumanya nti ssente zino zinaasobola okuyimirizaawo bajeti eno. Lwansonga nti bajeti eno ekolebwa okusinziira ku bitusabiddwa gye twagala okunona omukyala n'obuwanvu bw'olugendo gye twagala okunona omukyala. Kakati nze atannafuna mukyala era nga simanyi na gye tugenda kunona mukyala na kiba naasabayo. Nsinziira ku ky'okukola bajeti y'omukolo ogwo. Kakati ye Bujingo. Bujingo alimba abantu nti ekikyamuganya okuzimba ennyumba ya Mukama lwansonga nti tannafuna kampuni ntuufu gy'akwasa buvunaanyizibwa bwa kuzimba ennyumba ya Mukama. Ate yafulumya dde emiwendo egyetaagisa okuzimba ennyumba ya Mukama emyaka nga 8 emabega. Era abantu ne batandika okusonda ssente ez'okuzimba ennyumba ya Mukama myaka 8 emabega. Ekibuuzo kiri kimu. Ani yagereka ebisale ebyo? Era yabigereka asinziira ku ki? Kuba twali tulowooza nti ebisale by'okuzimba Pentagon birina okugerekebwa nga buli kimu kiwedde. Kakati gwe otulaze nti twali tutandikidde ku kalina okuzimba nga tetutandikidde wansi, oba twali tubuusa amadaala g'okuzimba Pentagon nga tetutandikidde wansi ne tutandikira waggulu. Kubanga toyinza kusonda ssente ku kintu ky'otamanyi ssente ze kinaawe mmenta. Toyinza kusonda ssente nga tonnamanya banaakola kintu ekyo. Era gwe ebipimo ko wasondera ssente ani yabipima? Pulaani za Pentagon ani yazikola? Era omuwendo ogunaazimba Pentagon ani yaguteekawo? Ng'ate tulaba gwe mu kaseera ak'olunaku olwaleero tulaga nti ne kampani n'okuzimba Pentagon wali tonnagifuna. Baani abo abaali bagenda okusima omusingi nga bwe wali oteeseteese? Kubanga emabegakawo wagamba nti olunaku bwe luti lwa kusima musingi gwa Pentagon. Omusingi gwa Pentagon gwe wali ogenda okugusima nga tonnafuna bazimbi, oba endiga ze zaali zigenda okugusima engeri gye wali tonnafuna bazimbi. Wali ofunyeyo kampuni erina okusima omusingi gwa Pentagon nga yo sinzimbi erina kukoma kusima musingi? Bw'eba yali osobola okusima omusingi ki ekyali giremesezza okusobola okuzimba? Kubanga ate omusingi nalyowoozezza nti gwe muzibu nnyo okusinga okuzimba. Kubanga omusingi kwe kubeera kutudde pulaani y'ennyumba. N'omuzimbi atamanyi kuzimba azimba butooyi bw'oku kyalo. Bw'omusimira omusingi n'ogumuteerawo awo asobola okuguzimbamu kubanga aba amaze okufuna structure oba sikeeki y'ekizimbe. Baani abo be wali ogenda okusimisa omusingi abatasobola kuzimba? Era gwe ssente ze wasondanga ez'okuzimba ennyumba ya Mukama wazipimira ku ki? Bujingo beera musajja ogamba abantu amazima nti Pentagon teriiyo. Abo bonna tekuli agenda kukukuba. Abo basiru ndiga sheep si ndiga disciples.
That's why basobola okusonda ssente emyaka 8 nga basondera kalinika tujja kuzimba. Kyekiseera olekeraawo okubalimba obagamba amazima era obalage nti gwe mugezi bo basiru. Ebbanga ly'onaamala nga tobabuusa nti basiru ate obusiru bwabwe buyinza okukosa ggwe. Kyekiseera mwawukanire mu kaseera kano anti bwe kiyitirira ne kyanama kiyinza okuvaamu obulabe obutwala obulamu. Mu kaseera kano bugingo olinganga omusibe naye ng'ate obusibe obwo gwa bwetaddemu. Okeera ku makya kunoonya ky'onaalimba abantu ku nsonga ya Pentagoni. Tokyakeera ku makya kunoonya ky'onaasomesa abantu ku kigambo kya Mukama. Essimu ogibeerako ba intaneti ogibeerako ng'onoonya bayogedde bubi ku Pentagoni. Enkyokomewo basesebbule bubi ovume nti Pentagoni ya nnyoko. Kyekiseera weesumululeko empingu ezo ezikusibiddwako. Ye gwe ayina ebisumuluzo ebisobola okwesumulula ku mpingu ezo ng'oyita mu kugamba abantu abo amazima nti bannange ekituufu Pentagoni teriiyo. Sente za Pentagoni mwazisondera nze temwasonderako ku nnyumba ya Mukama. Sente za Pentagoni naziweereze Congo mu M23 ezasigalawo n'enkolamu embaga mpozi n'ezimu ze zino ze mubadde mulaba muhoozi mwabadde atabaalira. Emabegakaawo mbadde nkulaba ng'otwalira muhoozi bubi nnyo ng'omuvuma kino omuvuma kiri. Kyekiseera ogamba abantu nti sente zammwe sinze nazirya. Sente muhoozi yazintwalako ezimu yazikozesa ebbanga lyamala ng'atalaaga bino simanya MK project simanya Premier Piraawo bagitanga batya Patriotic League Piraawo n'ezimu yazitwala Congo. Leka kwesibamu muguwa ng'onoonya ky'onaalimba abantu kubanga buli kirimbo kyetaagisako ebirimbo ebirala 10 okusobola okuyimirirawo. Bw'onaaweza ebirimbo 10 ng'ogasseko kiri ekirimbo ekyasooka then ojja kuba weetaaga ebirimbo bimeka okusobola okuyimirizaawo bine 10. Abo balage nti ssente wazikozesa era babuulira amazima nti ssente tezaali za kuzimba nnyumba ya Mukama dhani okuzimba ennyumba ya Mukama oba ekigambo Pentagon okukifuula oluyimba lwa kadongo kamu olutaggwa nti buli budde ogenda kuba oyimbirira olwo. Bakimanyi naawe mu mutima okimanyi nti Pentagon tojja gizimba wabula bo balinze kintu kimu kive mu kamwako okibeegambire nti ssente teziriiwo. Basajja bangi abali eyo mu bufumbo oba basajja bangi n'abakyala abayina abaagalwa naye nga bakimanyi nti abaagalwa bano tebabaagala naye nga bo balinda ekintu eki kukibeegambira nti gundi sikwagala nakoowadda kubanga wano wakati wakimanyira nti tomwagala ate abaamu okubuusabuusa nti oba oliyiga naye bw'okimwatulira nti sikwagala obeera tomumalidde budde anoonya omuntu omulala n'amuwa omukwano ogumujaamu okusinziira ku ye gwagaba. Naye ebbanga ly'omala ng'omukuumidde awo lyebbanga ly'omala ng'omulaba ng'omusiru era lyebbanga ly'amala ng'awangaalidde mu busiru kibeera kya buvunaanyizibwa okumusumulula agende alabe ekiddako. Lekeraawo okukuumira abantu mu kisiikirize. Lekeraawo okukuumira abantu mu bulimba. Bugingo Pentagon teriiyo. Bw'oba tonnafuna kampani erina kuzimba Pentagon then wajjawo ebipimo bya ssente zirina okumala Pentagon. Bw'oba tonnafuna kampani erina kuzimba Pentagon then wajjawo kampani ekuba pulaani ya Pentagon. Wali otegese n'okusima omusingi ogw'okuzimba Pentagon nga tunaatera okutuuka ku lunaku lw'okusima omusingi ogw'okuzimba Pentagon Richard naafa. Ani yatta Richard? Tekwali kugula budde kubanga twategekako okusima omusingi gw'okuzimba Pentagon. Pentagon neeyongezebwayo olw'okufa kwa Richard ne tusuubira nti bwe tunaava mu masanja tunaddira Pentagon ate mu kiseera kino otulaga tolina kampuni gye weesiga kuzimba Pentagon. Ffenno twali tulowooza nti Pentagon wagidipositinga nako dda ng'era tulinze kusasula balansi abasajja baleete ebyuma batandike okukola. Ekitegeeza ne Pentagon todipositingangako. Otandise n'okubaako abantu abamu b'okwata mbo babbye ssente za Pentagon. Ssente za Pentagon bazitambuliza mu ngalo nga katambaala kaminyira oba ssente za Pentagon zibeera ku akawunti
ono yasobodde atya okulingiza ku akaunti ya Pentagon bwe ziba zaabadde mu mpeke zaavuddewa era lwaki zaabadde mu mpeke era lwaki waziwadde omuntu ateesigibwa Bugingo va mu kuloota tolwanyisa mazima teweemalira budde mu kukola ekiddako ate n'abantu tobamalira budde mu kukola ekiddako ekituufu kiri nti Pentagon si ya kuzimbibwa Pentagon teriiyo kyova olaba erimu obuwaayiro nabagamba omuntu yenna bwe bakubuuza ng'oba oyagala omwami wo oba tomwagala noga I love her oba I love him but kabaati ako kategeeza kubuusabuusa tujja kuzimba Pentagon naye omanya naye eyo etegeeza ekintu kimu nti tetuli shuwa nti tunazimba Pentagon nga bw'onaagamba omuntu nti oli bw'anaakubuuza mukyala wo mwagala naye aba abuusabuusa okwagala kwakulinako Pentagon onogizimba tugenda gizimba naye tukyanoonya kampuni zetuyinza okukolagana nazo zituzimbira era ensonga zino twaziyingizaamu ne gavumenti esobole okuturekomendingira kampani ennungi gavumenti gy'oyogerako efuna ba contractors oba kampani enzimbi nga zirina okuzimba ekisaawe kya Akibu ekisaawe kigenda okuggwa nga pulaani eyakubwa ndala nnyo ku kizimbiddwa kebeere Entebbe airport pulaani yakubwa ndala nnyo ku kyazimbibwa enguudo za Uganda pulaani ebeera ndala nnyo ku zibeera zizimbiddwa abo bootujuliriza okuzimba Pentagon ye bwe kiba kyali kikwetaagisa kusooka kwebuuza ku gavumenti naawe ani yasookawo gavumenti yazze eggulo mbadde mmanyi nti gavumenti yajja dda we twatandikira okusonda we waalibadde watandikira okwebuuza ku gavumenti oba wafunira ekirowoozo ekisonda we waalibadde watandikira dda okwebuuza ku gavumenti naye toyinza teekateeka bugoye bwa mwana nga tonnakwana mukyala gw'ogenda mumuzaalamu nga n'ekirowoozo tonnakifuna wali olina kusooka kufuna kampuni nzimbi then okuyisa mu bantu eggaali oba akabbo nti bannange munsondereko ku ssente ezirina okuzimba ennyumba ya Mukama ebyo byonna byekwaso byakwekwasa wamalayo dda abantu ssente bwe baali bazisonda wabagambako nti gavumenti yejja okulikomendingira kampani erina okuzimba oba yo gavumenti yazze eggulo nga gwe wagisookawo nga woolina kugyebuuzaako kutandika kati mbadde manyi nti gavumenti yakusookawo waalibadde wagyebuuzaako dda kubanga yaliwo ng'era muwuliziganya bulungi oba mwatandise eggulo okukolagana ne gavumenti kyova olaba nga kakati mufunye enkolagana n'empuliziganya ekusobozesa okugyebuuzaako era gwe wali olinda gavumenti okutandika okusonda waliwo abasajja abalina amakyakya amalungi wakuba gwe tokolagana n'abasumba banno toyinza beebuuza kugenda mu bahamu abagagga abazimbye amayumba gwe kyogamba ndi Pentagon ligenda kubeera ggulu lya ku nsi nga bw'ogibeeramu tojulirira ggulu kyekikulowozesa nti waliwo ekirema ow'essente ng'owenkata yalina okuzinga gwe keera ku makyajjayo ssente zaffe ozikube ku mmeeza olange ku sooti media weoba oyagala tusobola okulangira ku Al Jazeera nti twagala kampani erina obusobozi obusobola okutuzimbira ekintu bwe kiti ne bwe kiti gwe teekawo buteesi ssente olabe oba kampani togifune kyogamba kikwanguyidde okunoonya ezizimba Pentagon nsonyiuka kikwanguyidde okunoonya ssente zirina okuzimba Pentagon okusinga okufuna kampani erina okuzimba Pentagon mbuulira oyo afuna obwangu mu kunoonya ssente n'akaluubirirwa okufuna w'anaazirira oba abanaazirya gwe noonya ssente abanaazirya bajja kwesomba ne w'onaazirira wajja kweyoleka toyinza kuŋŋa nti kikwanguyira okunoonya ssente ate n'ekikuzibuwalira okuzisaasaanya oba okufuna abanaaziryako ssente ezo zisondeddwa oŋŋamba otya nti ekikyalemeseza be banaazirya oba bw'olina okuziwa bakukolera omulimu leka kulimba bantu leka kulimba nsi ate Kakande muveeko Kakande bwe yeeyita omutume Kakande akulazeeko nti mulonde
Kakande akulazeeko nti alina amafuta kubanga Kakande tasondangako tetuwulirangako ng'ayisa akabbo ku buli mpewo ak'okuzimba ekkanisa naye asobodde okugizimba ate nga si kayumbayumba omukulu kaali mu kujeregerera ako kaki oli ku bijanjala tojerega abali ennyama ng'olowooza obiriisa mirembe obiriisa butaagaane nkale bw'oba tonnafuna kampani esobola kuzimba Pentagon waakiri tufuneyo aba pavers bajje bateekawo waleme okufaanana nga bwe bakubira bulooka naye kaakati essaawa eno walinga ekiraalo ky'embizzi kanisa ya Bujingo eringa ekiraalo ky'embizzi ne pavers zikulemye okuteekako ate ozole y'abeekolera lwaki omunafu ennyo azalawo eyeekolera abantu abalemeddwa ebyo byebibozi bye bafiiramu Kakande mu byakira ebbanga era obufere bwa Kakande buli omu bwe yali yagadde era nzikirizibwa okukolegana ne Kakande ne sikolagana muntu nga ggwe nsobola okwegomba okukolagana ne Kakande ne sikolagana muntu nga ggwe Kakande mukyala mu byazaala gw'oli mukyala mulungi omugumba mpangadde naawe kaddulubaale emyaka 8 tetufuna mwana ate kamuganzi lwa Zakali Lubuto ate nawulidde nti lw'abalongo ate okaliko okakiya tekajja kuzaala kakati ali mu kkanisa kizimbe kyekyo mukwano sigenda ku mikolo nga n'ekyokwambala tokirina abantu bagambe va mu busibe Bujingo va mu busibe va mu dinayo va mu kuyiiya kyonaalimba abantu babuulira amazima nti ebya Pentagon biringa madda ga Yesu biringa byankomerero nnyabo baatugamba dda nti gw'Enkumi 2 gusanga esonze naye okuva mu gw'Enkumi 2 myaka 24 gye twakakuba kati amabega